Obukadde bw'ensimbi za Uganda 40 bwe busondeddwa mu buliwo ne mu bisuubizo okuddukirira enteekateeka ez'okutuuza omulabirizi omuggya ow'obulabirizi bw'emityana wamu n'okusiibula abadde omulabirizi w'obulabirizi buno eyalondebwa ku bwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu. Bino bibadde ku woteri ya Maria Flow mu kibuga Masaka abantu ab'enjawulo we bakuŋŋaanidde okutongoza akakiiko akagenda okukuŋŋaanya ssente okuva mu bulabirizi bwa West Buganda okuddukirira enteekateeka eno era akakiiko kano kakukulirwa omusuubuzi w'Anabatista wa Lugembe owa Kalungu Traders. Kubeere ku ssaza lino eri Masaka ku bulabirizi bwa West Buganda kubeere ku Buganda kubeere ku Uganda kubeere ku mwenna buli omu kulema okumuvaako ne ku mirimu gye mukola. Abantu mu biti ebyenjawulo okuli omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba, omulabirizi wa West Buganda Bishop Henry Katumba Tamale, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda omulonde Dr. Samuel Kazimba Mugalu, era wano Ssaabalabirizi wasinzidde n'atendereza omulimu ogukoleddwa bannamasaka okwetaba mu nteekateeka eno n'agamba obumu obwoleseddwa bwakugonjoola ebizibu byonna ebibasoomooza. Ekyenkolagana ennungi tugende naye mu maaso ekkanisa litambulire era obumu buno bugenda mu maaso nga babutandika bakadde baffe. Omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba mu kwogera kwe yeebazizza abo bonna abakulembera enteekateeka z'okumutuuza n'ategeeza nti naye wakuwaayo obuwagizi bwe ku mulimu guno era aliko n'ensimbi z'awaddeyo. Omulabirizi w'obulabirizi bwa West Buganda Bishop Henry Katumba Tamale asinzidde wano n'atendereza obukulu obuli mu bantu okukolera awamu. Edda ebyaleetanga enkaayana n'emigo ne givaayo n'ebikonde ne bivaayo kati ffe twebaza Katonda watukwasirizza enkasi okukulembera enkanisa n'okukulembera ekereziya ebigambo ebyo nga kakati lufumo. Ate ye ssentebe w'olukiiko Lutesitesi omukungu John Fred Kimba Freeman asabye abantu ba Katonda okuva mu bbendobendo ly'e Masaka okuvaayo bawagire enteekateeka eno. Freeman mu ngeri y'emu asabye abantu okukola emirimu egibayimirizaawo kibayambe okuwagira emirimu gya Katonda. Nze ndi muntu omu atakkiririza mu buyambi. Tulina obugagga obutumala ffe nga bannayuganda. Obuyambi obwo bugirako n'ebintu bugirako n'obukwakkulizo. Banenge njagala okubabuulira bwe tulaba tetwevudde eyo kukwasizaako bakadde baffe bano ebisomozo bingi nnyo mu nsi yaffe. Ku bukadde bw'ensimbi 40 obusondeddwa omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka y'omu ku bawaddeyo ensimbi omusuubuzi wa Lugembe Batista awaddeyo obukadde 10 ne Dr. Stuart Musisi, Dr. Mulinde Henry, Minister Vincent Bamulanga Kisempijja ono ng'awaddeyo obukadde 10 sako n'abantu abalala bangi. Ani Walukatamba ne Robert Nsubuga BBS Telefina agesigika.